Omunsi yammwe ne mugandi kati nze njagala bakazi bannange njagala basajja bannange obwongo tebusigala kyekimu tebusasigala kyekimu tekisoboka tebusasigala kyekimu Keko yawunga si mulamu bulungi era ne mumbeera y'okkomawo lwakuba kati goddira abantu abo batebamanyi ate gwe ekituufu okimanyi notababulira mazima Keko mu mbeera y'okkomawo abada abonaabonera ku ma street eri yes ngali ku street abona twakulabako ng'olimu okuba emiranga mu nju bannange kikino kintwala kyokoli ku video tetulina kyetulaba kindidde kikino kimmalawo and you come out to do statements omuntu bwatyo ebiseera ebisinga si buli kyayogera nti kyetaaga okuwa ennyo obudde kuba asobola okwogeramu ebintu nga tebiina makulu naate gwe n'obikola ki n'obiwa obudde kali Keko tasobola kwogera kintu n'enkyewuunya kuba si mutuufu kati waliwo Keko oli owa 2015 owa 2010 okutandika kale mu 2010 okujja paka nga mu 2017 oyo yali muntu naye kati ono Keko ono kyonna kyonna kyaleeta yeetaaga kati ono Keko gwe mugamba yeetaaga lyabu kati omuntu yeetaaga otteeka mu lyabu okutereeza omushepinga obwongo buddemu butamule bulungi ayogerera ati ekintu n'okitwala nti nsonga nkulu. So Keko, been a lot of rumors around, you know. Did you ever date Sheba? Yes, I did. You did? Yes. You lucky bastard. Oh, I like it so. I like it so. How long did you guys date for? 2 years. For 2 years. Yes. Keko. Bingi betwayogerako tewaza Katonda ebimu bibaddewo bingi tebibaddewo nekyalinga kirooto kyo kyalinga kirooto kyange tutuuka okuva mu nsi eno ate tuli bantu ba bulijjo Parrot togenze nga muntu wa bulijjo ogenze oli star kama kume famire yagikumye paka ate betulidamu okusinkana Mukama bali bakkiriza omula mirembe muganda wange tujja kundesinga webalire ddala People power, our power, Kunga Kyagulanyi Kunga. Rest in power, Master Parrot. Kakati gawe mutulaba Firebase family eno wano. Ne muganda affe Eddie Kenzo ali wamu naffe era nga ye family. Once a Firebase, always a Firebase. Era nga munebaliza nnyo Mwami Kyagulanyi zonna gyali okubanga yateekawo emisingi etutambulidde okulaba nga tutuuka wano. Chairman Nyanzi nandisabye omwogezi simanyi oba olina engeri yonna gy'oyinza omuwaayo akakisa ne bayogera ebigambo bibiri amanyi nnyo Parrot chairman oyo era ajja kubaako byakunyumiza kuba amumanyi okuviira ddala ku myaka nga 10 so kyandibadde kya buyinza kya buntu bulamu n'abaako kyayogera neyanzeege Vice President wa Firebase Group era Meya w'Nakawa abatali ba Firebase mutule Firebase abalala sebo tukozese mangu nnyo kubanga tuli China satu mu family atubayike mangu Abaishako bonna. vibration Akulada radiator. abasolo bana mwangu we banaye naffe abakingizira avo tujje Mukama mulungi era ekiseera kyonna abasiraamu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Njagala okusooka okubasaasira olw'okuviirwako omuganda waffe Master Parrot. Ate mu ngeri y'enjawulo njagala okwebaza bannabitone bonna bonna okubanga musobodde okujja okwerekera muganda waffe. Nze Master Parrot namusanga mu lugendo lwange olw'okuyimba. Natolokangayo ku ssomero ne holiday nagikozesanga okuba omuziki era nga musanga nga oluusi abayimbi twalina unity y'amaanyi nnyo
nga bwe tuba tugenda kulumba kubalaga bamoti nga bebakabi amoti amalula family nga bayinza okugamba tulinayo akavulu emukono ku kisumaali nga fenafena bamiziki tulinya takisi emu era nga Master Parrot ayogera okuva wetuva ekamoca paka wetutuuka emukono ngera baganda naye gwe Parrot mwana oyogera nyera ddala uli kasuku yennyini naye nga mu bigambo byayogera mubeera mu kuseka ebbanga lyonna abadde musajja wa lwali ate nga ayagala nnyo bamiziki nga tafaayo miziki mupya oba abaddewo yajja genda embracing ate nga ayagala nnyo okuwa amagezi buli kaseera aba awabula era ne juzi olwe twasembyeyo okubeera naye twabadde awo ku studio ekamoca Fire Records najja yasulawo olunaku lulamba ne musanga najja n'atandika okunkubiramu akapeera nangamba nina akayimba ekisooka Master Parrot abadde mutuuze w'ekiwaatule era bannakiwaatule bannange kitalo nnyo era mwebale nakujja kumuwerekera abadde mutuuze w'ekiwaatule era abadde mulonzi wange kubanga kiwaatule eri munnakawa era kwolwo olunaku nali ne epas n'atukubamu akapeera naye nga buli watuyimbira agamba Nubiano ogenda kubba akayimba kange mwe abayimbi muli babbi mubba obuyimba nagadde anookatwala kasago likyali wange gwe tuli kyekimu nyongera nnyo okusaasira maama ne famire kitalo nnyo Mukama ayongere okubagumya nyimiridde wano mu biti bibiri ng'owa Firebase ate era neetisse obubaka bwa President Kyagulanyi Ssentamu Robert mu ngeri y'enjawulo Master Parrot asombye abawanvu abampi abanene abatono abanyigirizibwa n'abanyigiriza aleese amaanyi g'abantu n'asomba n'abamaanyi g'emmundu so twebaza Katonda olw'obulamu bwa Master Parrot naye bakubanga nti abanyigirizibwa fe abasinga obungi ate nga mu ngeri y'enjawulo neetisse obubaka bwa President Kyagulanyi Ssentamu Robert ate ng'era mu bantu mukimanyi bulungi abantu abasemberedde Kyagulanyi Ssentamu Robert bangi babawa ssente ne bamulyamu olukwe naye Master Parrot teyakikola so mu ngeri y'enjawulo nga sinaba kuba bubaka bwa President Kyagulanyi Ssentamu badde nsaba babali ku maanyi g'abantu tusituke tuyimbe oluyimba lw'engule si wekiri olutalo baluwedde tuliyambale engule olutalo baluwedde tuliyambale engule tulizimba Uganda empya abantu bali eno saha yabulako kuwanikirako n'amagulu olutalo baluwedde tuliyambale engule tulizimba Uganda empya bannange kinga abulako kimu kuwanikirako magulu genda mbasaba tusiriikiriremu abayi kenza kakati President Kyagulanyi Ssentamu Robert antise amabugo ga miliyoni 2 ng'era ngenda gakwasa mu mwaka
Kezo bwe bayisa abanuupu najja naye wa nuupu. Kezo bwe bayisa abanuupu wuuyo omukulu naye mwali. Tuli ku The Truth Media, go subscribe, follow. Gonna wasinzira okutulaba. Thank you for watching. Webale kubanga o trusting The Truth Media. Nina exclusive interview egenda kufuluma ku lunaku lwa kutaano nine Dana Nalubega. She's revamping back mu music industry. Yasemba okufulumya oluyimba nga aline Alien yaze mu kufulumya ndoza kati awo si myaka 2 ku 3. As she has addressed everything, ebintu by'ettaki ebyabo abamalaya biki byonna, and I believe very soon tugenda kuba n'ekivulu naye. So that interview egenda kufuluma ku Friday. So whoever is watching the interview dina neri interview ejja okitegeera. So naye ngenda kugamba aba Hayes recruitment expert Uganda we bali okubanga bakuyambako ogende mu Arab countries okole. Bali awo olubowa gobotuka obagambe nalabe ku The Truth Media bajja kwangwiza ensonga oba nalabye dayasinga alanga ensonga zo zijja kwangwa bakugamba Hayes gwe genda nebikwogerako bajja kubulira ekyokukola gwe bakuterewo emirimu gye balina bakugambe nti guno nja gusobola bakubulire n'ebisanyizo byagwo ogende okole ng'owulira nti wane ebintu bitambula bulungi. So nga tuze wali ku Nalubega wali mabegawo kyenjagala okutegeera olwaleero abayimbi okuyimba abayimbi be Uganda bo tebalitayalinga oba kale abayimbi abaddu abafirika bo tebatukanaga nti kati okusinzira wendi kati naddamu kukola mirimu mirala okuyimba nayimbako nainkumula worldwide wekiri tebalitayalinga worldwide era nanti nze ngenda kubula ngenda kujja kugamba gendabyeko ne bajja mu retirement ne babaleta ku concerts bayimbe the last concerts tokijja I've seen them lwaki atayimbe esembayo lwaki abayimbe esembayo ogambye ne bajja bayimbe concerts zaabwe zisembayo olumwe bakitaminga but I've seen One Direction rejoining ne bakola. I've seen gundi oli musajja mulangira tulina olugero olugamba nti nazina obulungi ava mu ddiiro naye kyenkugambye ekyo worldwide okwanti abayimbi bakubone baddamu okuyimba okimanyi nti obutayitayalinga mu ndongo kitandise okuleetera abantu abamu okwesala maanyi gaabwe okuswala mu bintu ebimu kati waliwo okutuuka nga tokyayimba ku peesi ya audience gye kwagala kati ngo oyimba lwowulira nti oyagala and that's happening worldwide platforms zonna. I will ask you, when did you last hear Jay-Z nga afulumya oluyimba ongambe nti Jay-Z akyali mu system osobola okulaba nga alinga atayimba naye nga asigala ategeka za awards kitegeeza ye akyali mu system tosamuwulira nti ate ali mu kulima nti oba Jay-Z yava mu America ali China ali mu byabusuubuzi ate nadda mu ndongo ate kino ekintu mwe mulabanga ekibi ne kino ekintu kirungi ekirungi kyakyo kiri bwe kiti with talent naddala mu kuyimba ekyo tujja kaya kulage lwaki okulitayalinga music kikulu nga tolitayalinze ensi ekyakuyayanira nosigaza respect ye oba nobeera nga osobola okukola show once in a while nobeera nga kale tokyali nnyo muntu ali competitive nnyo nti bakutaddeko nnyo ebirowoozo bakubuuza akapya bikoze bitya biki omanye obulungi bwakyo bwe bubeera nedena kati kyakola tebakyamubuuza akapya atuwaayo buwi once in a while obukadde bwompaayo busatu aina kisumuluzo kabiyite I do nsobola nokuwa that lady is massive anti gwe si audience yo kabiyite ndumanyi naye sigadde sizimanyi kakati ebintu bino yes I do osookikiriza nina example y'omuyimbi gwe manayenda okuwa toleta na bayimbi bongo bakukusa asinga wano mu Uganda asinga okola ki nambe mu wa Uganda Chameleone yes awadde ki omanyi lwaki yatimba concert ye mu Gwokubiri n'engeri y'omu December ngati abana muyingiramu si kumuyingiramu
kubeera nti naawe kati ogamba nti abantu lino soko kibakaka for almost 9 months abantu basobola okutegeera nti nina okubeerayo naki Kamiliyoni tomuleka mu nsali atukaka kintu naawe webbanga lyonna lolabidde Kamiliyoni simunisire mu mukuba kyegezako okulaga nti level ya Kamiliyoni ne zino saga eziriwo saa nemeseza nzo okuyimba nze kakati Kings Love Entertainment ne Papa Sidi amubanja sente tali akakoya $5 ku nyumba ze bakola Papa Sidi ekyo kyali Bulaya gyali mu bufumbo gyali ekyo kimumala Kamiliyoni abanja katata abanja kinga yamufunye agamba yamutunze ebibye Papa Sidi nga kyali ku byalaani bye yali tasaagenda Bulaya, which is okay. Naye agamba effort ye ati omuntu respecting the talent oli waba atadde eddobozi mu kintu era naye abayina sasulwa kati olaba obudde kyokayana konti ate kati wekituuse kuwuwo otandise okuwangani gundi Kamiliyoni omanyi lwaki nze saagala Papa Sidi kati nze bakikimani sibaagala nze omuntu talina kyanyonyola omuntu yenayina gwe kasita otandika okuddamu ebyo ebintu ebyokwekyusa oguuni n'ofumbirwa omusajja oba tolina kyokola kikyonyonyola dasi olwaleero tuli wano gwoli content creator olina channel tuyinza okuba nga nange nina channel nga naawe olina nga either tusharinga content oba nga tetumusharinga ng'omu yalina nga nze alina nga gwe tolina kati olwaleero nga tukola waneeno ne bukya ku makya igwe oba nze ne ngenda mu America naye nga connections n'okugenda kwange nkufunye wano we tutudde kitegeera oba ne ngenda e Bungereza bwe ngenda ku Europe mba ngenzeeyo okukola sigenzeeyo kukola ki kutuula kati lwaki ate nzirayo emabega nkomewo manje dayasi nkubanje miliyoni 2 z'otampa ng'eri already ndi mu kukola golina okakafuzinti akola mu bufumbo ate mu bufumbo bakola obufumbo bw'ennyuma obwo bubeerako guli guba mulimu si ate gwe kikulemye otegeera si buno obufumbo bwoga nti n'otwala sukaali buno obufumbo bwa ddala nti bakuwa n'owayo ennyuma kati ye ali ku mulimu omutongole kati Papa Sidi essaawa zino omanyi lwaki nze sikyawuliriza kintu kimuvaamu obwongo buba tebukyali stable asobola okwogera ekintu kyonna ekitategeerekeka asobola atakyagibwako mazima kyenkulaga obwongo bwe tebuli okay asobola n'okujja nagga nti gwakubanja omuntu yenna gwe kasita omulanga omuntu yenna gwe kasita omulanga awaddeyo ennyuma obwongo tebusigala kyekimu kyokka obwagundi tebukola tekisoboka gwe kasita owayo ennyuma bwoti gwe automatically obwongo tebusobola gwe kyolina omumanya naye tategeera nkugambye bwenti era baŋŋambye mulimu abavubuka b'akantu mutuula muti abavubuka b'akantu bansomedde ati nkugambye mulimu abavubuka b'akantu tobireeta wano mutuula muwododde muti ennyuma emu tobireeta wano naye kyenjagala obagamba baganda bange mweyambise amabina okwagala otuuka we mwagala otuuka naye mudde eyo mugenda sumbuwa bazzukulu bammwe oba abaana bammwe nga mubasumbuwa buli kadde nga be balina okukola ki okuleeta pampa ezibatuuka mugamalira abantu obudde omanyi gwe omuntu bwanyega kuba akantu gwaba akantu toyagala muntu yenna aboogerako kiki kintu kyonna eri famire oli wabeera wa famire yo wadde mbogenda nga baba buli gyasanze oba nga taaba bamukubire eyo emiggo si wano bamukubire eyo awunge ennyuma bazigabire eyo kasa tebazireeta wano dasi ekintu kyemukola si kirungi baani abaakantu nekiki musa kiki okutuula bwe muti byenkugamba nogolanga ebyokusaaga naye nze ategolera kuba ndino nze eno platform yongiwa ekitiibwa toyagala kutabagana na bano naye nze oba oyagala nsa okuwayo amannya nga 3 tompa kitegeera kwegayize tompa negamba nti bambi tompa labayo nate kugambe tompa ate kati kikola nti gwe dayasi oli muntu wa naye tompa nega nti bambi nkugambye naye kigambo tompa okibulidde kati lwaki oyagala okukola bwoti nze mba nesa okuwayo nga simalawo omukono naye nga n'omukono guggwawo baleke kati so sinze nabatumayo kyekyo naye nga embeera mwe bali sofa si emu negyolimu bavuga emmotoka kituufu bavuga emmotoka embeera etambulira ddala nga webakola ki webagibala naye yange etambulanga we nagibala se
agoyagala byakutuula gwandi kati goli muluno olulangira muno olulangira ne bali kati abasajja kati nedda anyway naye era tunabuuza na ku bantu nze mbadde njagala kuwa listi kati kyemanyi sooka obuuze ku bano abantu abatulaba bwe banakkiriza mu komenti njagera mu komenti bwe banagamba nti tukwegayiridde muddamu okukola sho tuweeyo kale nga babiri oba omu bwe banasaba enamba gye banasaba nze gayigire emikono giggwawo buuza ku bantu naye gwati kati era abantu badisappointinga kuba bajja kubuuza ki tewamulese n'atuwa kankuweeyo kale abiri sooka obuuze ku bantu balamusiza abatulaba ku Truth Media amannya Musa Semanda Sekiriba mbadde mbuzeebuzeemu ke mabegaawo nga tuteekateeka mayi tubadde mu ntalo z'amaanyi awo nga abeeriwafu balwanagana n'abe nakawuka kale ate nga niwe nakawuka 101 niwe nakawuka okitegedde ate abe nakawuka bali batuganye okuddamu tulabe Makinde kati mbaddemu ekizairo naye nakoze ekimutuusewa nakumyomwali mutuuseewo awulira kafiiki gaza kagamba okulaba owe nakawuka e Makinde nasiragaba abasajja bano ekiri ekyo kyennyini kuba mbalina okugenda okulya emmere ngenda nenga abasajja tebansanga anyway okay tuli ku Truth Media njagala tutandikire ku gundi ku nsonga za Keko. Keko yagambye amule tekagenda kumuleka. We've been in speculations for almost 15 years now nga bagamba Keko Shiba Keko yavuddeyo n'akawangamula but people were not pleasant with the lady bali namwita that guy because yali agezezaako okwekyusa people have not been pleasant ne bamugamba kikyogezaako kakasensi bw'osirikako weekosa oba amagezi gagenda oba tokyalowooza omutwe gwo tegukyakola Keko otegeera bulungi ndowooza okiraba Dayasi kyembera nkugamba ebiseera ebisi yagambye yali mu relationship ne Shiba for 2 years era Jeff Kiwa yakola ki yasaanyaawo relationship yaabwe natuukawo kyekiri kyembadde gamba omuntu yenna ayogera no yeesesaasesa ebitagatta omuntu yenna kasita osala layini n'ova ku bintu ebyobutonde mmwe ne mudda ku bye mugumbuddewo mu nsi yammwe ne mugamba nti kati nze njagala bakazi bannange njagala basajja bannange obwongo tebusigala kyekimu tebusasigala kyekimu tekisoboka tebusasigala kyekimu Keko yawunga si mulamu bulungi era ne mumbeera yokomawo lwakuba ndi kati goddira abantu abo batebamanyi ate gwe ekituufu okimanyi notababuulira mazima Keko mu mbeera yokomawo abadde abonaabonera ku maswiti eri ng'ali ku switi abonaabona twakulabako ng'olimu okuba emiranga mu nju bannange kikino kintwala kyokka oli ku vidiyo tetulina kyetulaba kindidde kikino kimmalawo omuntu bw'atyo ebiseera ebisinga si buli kyayogera nti kyetaaga okuwa ennyo obudde kuba asobola okwogeramu ebintu nga tebirina makulu naate gwe n'obikola ki n'obiwa obudde kali Keko tasobola kwogera kintu n'enkyewuunya kuba si mutuufu kati waliwo Keko oli owa 2015 owa 2010 okutandika kale mu 2010 okujja paka nga mu 2017 oyo yali muntu naye kati ono Keko ono kyonna kyonna kyaleeta yeetaaga kati ono Keko gwe mugamba yeetaaga lyabu kati omuntu yeetaaga otteeka mu lyabu okutereeza omushepinga obwongo obuddemu butamule bulungi ayogera ati ekintu n'okitwala nti nsonga nkulu asobola okwogera obwogezi ekigambo asobola okubeerawo ngaye yali yeegwanyiza Shiba nga si bituufu yagadde kukola mawulire kubanga kyagala otugamba Shiba essaawa zino manyi Shiba luli emabega era ebigambo bibadde nga bingi paka lwazadde omwana we nga balaga nti Shiba asobola okuba maye abakazi abo ebiseera ebisinga abamu kye baali mutegeera omukazi ogenda mu mbeera y'okuzaala okisookera ddala bw'amala ofuna olubuto kasalutuka mu myezi 4 awo wonna lusooka ne mu stopinga ebyemirimu byonna pulaani ze zonna zibisooka ku stopinga mirimu bw'asitopinga emirimu
n'abeera n'olwo olubuto emyezi egyo egisigaddeyo nga katubale mu 6 okuzaala kati omukazi kiba kimwetaagisa okudda engulu okulikavalinga okulinda okumala emyaka egi okutandika okugamba nti nsobola okulekerako gundi omwana wange for 1 hour then nenkola ki nenkomawo nemusanga kakitegeeza kyozemeke kyeyakola omwana yali wa weeks 2 n'amulekera omukozi n'agenda ezanzibar asanyuke n'omwana ani kati buli omu aba nentegeerayo ate Chosenbeki oyo nze nabagamba omwana oyo mumunenyeza bwereere omwana oyo mwana muto tewali akwakanyiza kati omwana oyo nze alina ebintu byakola nze simunyiigira era by the way lero lwensose n'okumuwogirako mu interview yo muleke omanyi lwaki kanza gankuwa Chosenbeki kati Chosenbeki oyo emyaka nga 6 emabega ku 7 bamubuzaako sente zafuna mu kuyimba azikozesa ki alyamu ebindazi yagamba nagulirako Tata TV nempaako maama ezasigalawo nengulamu amandazi gonywera ku chai kakati omwana bwatyo wabanga 7 years back reasoninga bwatyo tusobola kujja lwaleero n'omunenya ng'akoze kintu ekifayiza bweki so muto eyazaala bato banne mu bwangu ddala gunakuba nikuga ebintu ebimu okijjukiza nenseka okitegeera nakiraba so kati omwana bwatyo muto bambi naye just nti embeera y'ensi yamuvuga speed agudde mbayaye b'endongo bamukoze embuto za lubaluba naye nga muto kakati Shiba ye muntu amaze emyaka gye atudde okumala emyaka egi nga takola olw'ensonga nti kati yeetaaga nti era ebiri nti yeetaaga okusooka okufa ku famire ku mwana muwe obudde obumala then akomewo mu bizinesi akole ki akole Keko emabega gy'agamba kyona kale ekyaliwo Keko ayinza okuba omutuufu oba nga si mutuufu naye ne wabeera mutuufu kyetaagisa tekyetaagisa kinalina ng'embuuza kyetaagisa kuba twaligambye nti kale ekibadde kimuluma yagenda n'asasula mukazi we ewaabo nti ssente ze ebintu bye yawaayo bimuluma alina okukireyinganaga owaayo n'ebintu bye kanjogereko naye tolina kyewawaayo kitegeera ate ekiraga ekirala nti yali tagattako Jeff Kiwawe yalaba nga waliwo ekifaananyi ekyefaanyiza bwe kitu n'amumugobako katukkirize ye yayogedde amazima n'amumugobako lwaki yamumugobako wabanga yali aleese kigattako nga kya busiru kitegeera so kasagala nnyo bantu batalina nnyo makulu kubaleeta mu nsonga zirina ki makulu ati Keko oyo talina makulu bata nze I don't know if wali wano oba yaddayo Canada wali I'm just telling Keko please shut up tebituzimba tukyalwana ne Shiba kwogera bintu bya bufumbo nga tebikwatagana bwatoleetamu rubbish babanga endongo yagaana kireke bude nafo ino omubiri omulungi ogwo omubiri gwo gulima olaga olinamu kumaanyi oli kyakula sajja akwate wamweyogere nabo bakweko ekazi nga 2 okwate kidima lima baku bantu bakiba kiganyi waliwo ebintu ebimu binolika kati engeri gyagala ennyo drugs osobola olima marijuana n'olima marijuana yo n'ofunako aside akolenga luzi nalabye abaana abalimisa eka 2 eka emu ogiteekako marijuana eka endala n'ogiteekako enkwacyo nobanga buli kimu okyekoledde n'obeera wali faniyo n'ogwira eyo eddaluulyo n'obeera eyo alayinga ali unstable upstairs ate nkugambye yeetaaga liyaabu ekyamukolako yeetaaga kusiba luzira liyaabu ekyamukolako anti kati olaba omuntu atandise okwesiriwaza to that extent aba yeetaaga kgenda luzira ne kati we baba musibirawa ku wingi y'abasajja y'abakazi kati obuggo ne bumuvugira kanti ayinza otwala eri egyo emize gy'ekisirusiru ne bakuba embwa ate tebikkirizibwa ku prison siye bwe twasooka okufuna eyasooka okwekyusa eyakola transgender yalina ekirowoozo tebyakwatayo yalina kirowoozo yakona ate munaye olaba ebyo ebintu by'okwekyusa ebyo nabiraba nabyo Katonda aba asiimye busiimu omanyi lwaki aba asiimye busiimu nze ndabira ku former speaker tabadde tewamulaba nga awamu wa black awamu wa yera awalala wa myufu awalala wa green ku bizibu byalina oyagadde omwongereko ebirala aŋŋamba bugambi nemwe nze ekisinga okunuma kummwe
omuntu bw'olaba ekintu nti mbadde nkulaga nti ebintu by'okwekyusakyusa omuntu aba alina ebizibu ate tomukatira bukkatiza talina kizibu kyalina gwawusawo resito giyita Nyango okuggyako ababo abantu babateeka apa gwe ate onyumya busalesiti anyway bwe nga kitali kya Master Parrot kitalo nnyo minenge gye mufaananyeemu ate abantu bazze bafaanagana abantu munnange naye nina obuzibu bumu I don't know if agenda kukwata manyi alanjogereko ko naye wano kati Master Parrot no Mudra people have come out boogedde ebintu bingi ku Master Parrot Mudra yawandiise n'agamba the world is fake. The guy was struggling and he was seen. The people calling him brother, some knew him personally, never helped. They so wanted to use the rest in peace. God give us hearts to be human. This industry isn't most it's the most wicked era. Kakati oyo ne muvaako Weasel Bobi Wine yagoba Parrot mu Firebase n'ayingira Lion Island. Tuli mu lumbe, tuli mu online lumbe due to Ebola outbreak. Nadamu n'awandika Parrot made Weasel become a threat to Bobi Wine era. Omukulu n'atusabulako outside Club Silk, rest in peace champ. Tuli mu online lumbe due to Ebola outbreak. Kati nga ndaba ebintu byonna babisa ku Bobi Wine. But I've heard Bobi Wine's message yasindise. Soko lineko wali elinsoke wawizaawo. Manyi ekisinga okunyiiza abakala okunnuma abasajja bano bawizo bano bwe babeera tebagala kututta kutumalawo bayizeemu amagezi kubanga eno ensi balina engeri gye bagala ogitwalamu. Kikyotegeeza Weasel talina magezi bw'omuntu omugamba addamu amagezi kitegeeza okusinziira ku statement gye yakoze teriimu sensi kubanga olaba abaami bano kati Weasel naye yalibadde musango kufa kwa Eke. Okay. Lwaki teyafaayo kuba Eke talina kibiina kye yavaamu kudda mu kirala kuba Eke yali wa Lion Island n'ajja mu Good Life. Anti wuliriza Good Life ava mu Lion Island eyani ya muganda we mukulu we adda mu TNS eyani eya mukulu we era Weasel era gyali era mukulu we mu TNS okitegedde kati ate nga manager gwagendako ye former manager okuva mu Lion Island Jeff Chiwali manager wa Chameleone amuvaako atandikawo TNS asayininga radio ne Weasel mukulu wani wa AK47 amala asayininga ne muto waabwe kitegeeza omwana azza atambulira mu family ki yokka nera naye yafa okufa muleme kufuula nti nno kwakusiba ku muntu nti gundi gwe kikwata ku ggono lwaki afudde okitegeera mweno Weasel yafa muli wano mu ggwanga. Weasel teyanafa agonanire gwe AK47 yafa Weasel Chameleone nga baganda be mu ggwanga ki gamba kiyitidde si kyembadde era statement mulagiwulira nti simbadde njogera kati ate AK47 ye yafa bano we bali mu ggwanga support yafudde Bobi Wine talinawo kati ate kyesaagala bano baddire kuyisaawo omanyi balina ebintu bye baagala okukola ki okuyisaawo mubiyisizeewo mu kuvvoola omuntu oba mu kwogera ekintu nga tekikwatagana nga tekitegeerekeka. Kati naffe tubabuuze mwali ludda wa Eke okubonaabona n'ebiragalalagala okutuuka okumutta kuba nze oli bw'anambuuza olina obukagafu Eke ebiragalalagala bye byamutta obukagafu mbulina kuba taata we yennyini Nze Mayanja tubeera mu kuziika kuba nze naziika Emityana tubeera mu kuziika n'agamba naye abavubuka abato avuka bato mve ku biragalalagala omwana wange biragalalagala bye byamusse teyakiteeka ku muntu yenna yavaayo ne lipooti erikiriya taata w'omwana yennyini kakati muleme kulowooza nti nno ebintu omuntu bw'afa ne munoonya omuntu aliko amasannyalaze ne mumulippira Bobi Wine newe yalibaddewo ne waataalibaddewo Master Parrot yadde alina offa newe yali mukutte n'abeera ng'amutambuliza mu nsawo ye era wakiri yali ziiridde mu nsawo era n'afa Master Parrot yadde alina offa
njagala mubeere nga mukimanyi nti omuntu kyalina okufa kweyagaleko ogaane. Kyovula beera mulabyeko n'abasajja avudde Bulaya nadda wano ng'amaze emyaka e Bulaya akoze ssente ze nadda wano n'atuuka wano neyeeyagalamu myezi 3-2 neyakola embaga n'afiirawo. Kakitegeeza nti kyolina okufa ne gyolina okufiira gyolina okufiira. Ye destiny yo Katonda gwe yati. Tekiriiko kubuuza kwonna kwonna. Kati Master Parrot yafiiridde ku bypass. Kati nze ndabye Master Parrot. Kibaire wena bennyini bawadde bamulaba. Ne Chameleone yennyini. Master Parrot obulamu bwe bonna atamiridde ku dansa nga bamufulumya ne bamukasuka mu kkubo. Erya dansa. Kumpi buli lunaku nga bamufulumya ne bamukasuka mu kkubo. Omugenzi radio nga tannafa. Master Parrot ng'ajjaawo katuwezi awo. Kwaka Kabala radio yaberanga. Kutuwezi. Ako Akabala katuwezi. Nga Master Parrot oluva ku dansa kumacha kuba radio yaberanga waka Kabala paka sanga 2-3 ez'okumacha. Emisana 2-3 ng'abeerawo. Nga Master Parrot ajjaawo nenga naye atamidde. Ne paka lasting emugoba ne basindika eri ng'atamidde tatigerekeka. Naye obwo obulamu bonna n'abuyitamu tebaamutomera tebaakola ki paka olwaleero. Naye kana adatandise okutereera kyenkugamba nti wabadde atandikidde okudda okukomawo ate we yakoze eki we yafiiridde. Kyesagala mulowooze mu bulamu nti omuntu asobola disappointing okufa. Bagamba they don't cheat, you can't cheat death. Okitegeera nti gwe tosobola kera kumakya n'okiitinga kufa noga mbadde nnyinza ogendeyo ne banzikirayo musajja mugenzi sisobola kufanze just time yeba tennakola ki ebirabezi nga tennatuuka. Master Parrot abaddewo mu mbeera kati yate n'ekirala Master Parrot yekasi yali mu mbeera eyo mwafiiridde bangi abaliwo era abalamu abagirimu naye nze kyembadde saagala bano basajja bano banoonya kuboogerako bani banoonya kumwogerako kati kyekimulesa muganya n'okwogera mulumbe kati ayogera ki kati byebyo yabadde apostinga kati agenda kwogera ki kyekimulesa Bobi Wine mu kufa kwoli anti mbutambeereddeyo atya. I don't know how they wanted it to be oba kambuuze boeke bamubeererawo I don't know anti bwe kibeera bwe kityo nange nja kubuuza Eke mwamubeererawo yo bayita ajja okunziramu ajja kunga twamubeererawo kati yafa atya bo balinga balaga nti omuntu bamubeererawo tafa talina kufa kitegeera so okufa kubeera kuki kufa naye ekintu ekirala nze mu kufa kwa Master Parrot nze abantu benninga bennenya oba nze ekyange nze kinuma bukyamera mu Uganda nakawulira ku bibiina by'abayimbi byendabyeko nga biraga biina ne powers okuva mu government ebibaka active biri bimeka association Wuma then ne federation Wuma ne Foko kati federation ne Wuma kati sewe zino kambale federation kuba yeriwe eri active yina kasente nate Wuma we yabeera Parrot na mulabako kuuma nga ndabira ddala ateredde nga batuula naye awo ne ku federation yabadde ayimba nenga aba mu wakasente ke ekyokumuwa kyembadde simanyi bati abadde ajja ku night zaayo na performinga bulungi ngera ne jumper zambadde za federation yes kakati Master Parrot nze kyenjagala okubuuza kale federation nti abayimbi bano bwekibanga ekibiina kyekibatwala ekibiina kiina enteekateeka y'abayimbi nalwali Kenzo nga asaba government babaterewo we basobola baziika bonna babagulire ettaka nga lyakuziikako bannabita ekitegeeza bateekawo ekibiina ekyo bayimbi kufa anti wuliriza ddala nti abantu ng'omuntu bwoba mwagala obajjukira mugenda mu kifo ne mubajjukira omulungi naye sooka wulirize bino omuntu yenna nga bakuwadde obukulu tosaakera ku makya noonoonya wantu we bagenda kuziika katugeze ne bagamba nti kati essaawa zino gwafuuse omusika wa famire yaffe gwe taata kati mu byonna byonna ebiriwo ebisumbuwa famire oba mbadde mulumangana mwayawukana bano bali eno bali eri temukwatagana okulumangana bano bagala kuttiŋŋana bwe nobagamba mumanye ekituufu kati ekiriwo soke tunoonye bagenda otuziika awagazi okusinziira ku jambiya zino ezivaayo wano we tebatuziika waki
wafunda. Lwaki mu solutions hizo nazo neziriwo ne mu ngeri gyonzo sortingamu ekizibu ekyo ekiriwo tobayita kulaba kizibu kye kireetera embeera okubaawo n'ogisorting out than okunoonya we baziikibwa. Bafe mangu bagwewo agenda fuga baani manyi kakati nze lumu naye ndowooza yakireeta mu mbeera bweti ng'ayagala wemba mu like okujjukira mumanyi mwenawe mugenda obbasanga. Kati nze lumu omusajja yayogera gayi mu Ngereza munamawulire yagamba akuba naledde erinnya lye yagamba okumanya obunafu bw'abakulembeze be muba mulina mu nsi yonna yonna gy'ovaamu ye yayogera ku nsi yonna kera ku makya nga abakulembera oba pulezidenti w'ensi yammwe oba prime minister oba ani yenna akedde ku makya n'avaayo n'abagamba ensi yange ngikoledde era njagala mbazimbidde amasomero mbakoledde enguudo mbazimbidde amalwaliro kikye munjagaza. Omukulembeze bw'ayogeranga ekyo ekintu mumanye nti temulina mukulembeze mulina mubbi. Lwaki Dayasi kibanga gwe bonakera ku makya n'ogamba famire yo kakati mbaagala nnyo okumanya mbaagala mbalekera ssente z'okulya kikakatako okitegedde mbagulira engoye ze mwambala ani anazitulira mbasasulira we musula oba nabazimbira ejjuju mwe musula ani alituzimbidde okitegedde kakati gwe tosookera ku makya ng'oli pulezidenti wa ggwanga lino oba kale ng'oli mukulembeze kale nga olaba Kenzo n'owa abantu b'okulembera nti mbagulidde emmere mbazimbidde we musula mbawadde eddagala mbazimbidde n'enguudo bagenda kutuukako batya in case wowe beetaaze ze enguudo ezo ze wazimbye mugenda kwogera mutya nabo nga si balamu ge malwaliro ago okoze ekigo ozimbye mugenda kwogera mutya okuteesa ku kintu nga bayala yemmere eyo gy'okola ki gy'obawa mogenda kwogera otya n'abantu abatali reasonable abatasomyeko ge masomero kati tosobola kuddira kintu kikukakatako nga naye kennyini okifunamu n'okifuula nti ate okikoledde abantu ate nga naawe abaana boozaalira balina okusoma balina okujjanjabibwa balina okuyita ku nguudo nga nabo bennyini bagenda bikozesa babo. Kati saagala muntu akere ku makya federation kyenjagala ogigamba nti saagala okere ku makya ogambe nti ze nina enteekateeka z'abayimbi mbasabire bagenda otuziika tandika n'ekyangu ekiriwo ekyangu kyekiriwa ekyangu ekiriwo kiri nti kuba nze nalabye mulumbe gayo omu ng'asituse n'agamba ono muyimbi muto naye asobodde okuleeta emitwalo emeka ebiri mukuŋŋaanye ssente tusobole okukola kino kitegeeza nti waliwo ebiba byetaagisa okukolebwa mu nnyimbe oba mu kuziika omuntu ng'okugula kofini ng'okugula amasuuka obuugi kufumba mu mukolo okuleeta tenti okufuna fino egenda kuziika nnungi mu mbeera bwetyo kitegeeza entebe ze bagenda otuulamu biki kati nga federation nze kyendaba kyerina osooka okukola kutandikira ku ebyo ebyangu ate nalabye gundi nga yali mu kukumaakuma gamba banaye katugende twegeyemu tulabe okuziika okitegedde naye nga lwaki kakati mbadde noonya Mudra kiri kitya anko mbadde kubirako nga sinaba kutandika kulikodinga naye kati ndi mu kulikodinga nga nante njala kubuuza ku mbeera oli kumpewo nga ku mbeera ya Masaparoti ekiwandiiko kye wataddeyo like people I don't know what you meant naye bakitute in a direction nti wabadde oli kulaga nti nno mwami Kyagulanyi principal yayesulirayo bulundu gwa naggamba ate ng'ono omuntu abadde ku sayidi ye just olaba abantu balina bye banyumirwa ate ga social media yaleetawo nnyo ebbanga kyoli wasanga kasa kiba kinamukolera nga gyakyogerako bambuuza oli wabambuuza ne mbagamba peegi si yange peegi siyo si yange sigimanyi ennaku zino mbadde soogera oba okyegendereza nze wenva mu kisibo ndwawo okuddamu okwogera. It takes me time to get back to my normal business. Eyaba ya music yennyini sinze naye abantu kyenayiga n'omugamba n'omulaga ekituufu
wabanga manchi kimwisawo kimukola kye ye kyakola kimukolera kozi kati ng'oli penge gwe nalali nti yetali wano simwinako obuzibu waddembe kuba yaba tamanyi kiri ku ground siina we mugamba mbuowa esinze oba saakigize naye era buli omu waddembe okipasivinga mu ngeri ye jutira nze Allah aba kusaidi yange tewali kirala mwana tewali kirala kituufu biba bimmala naye yasibe kyalumizza si yange peegi siyo naye n'abaagala okugenda mu maaso nga bagamba yange tewali buzibu nze wendi anteekawo okubeerawo waali bwekiri kale bro so ne Fiki kyamutuukako ekintu ekyo oli yakwata page Fameka ng'oli ayisizaako ebintu ebivuma abantu abalala ng'ate page ekuba ku X waliwo abaana abeevumbulira omuze ogwo nga asobola okukwata ennaku zino babba nnyo agambe page siye ba TikTok yes TikTok bagiba babba ne WhatsApp bagiba bulungi ennyo WhatsApp bakoleza linki n'onyiga so kati wali we tubadde ndowooza tugenda kusigala ku wizo bye yawandiise kati ebya Mudra by the way nno kati kankubiremu Dayasi mu nsi muno ebiseera ebisinga Katonda ono alina ekintu kye yateeka mu bantu omuntu asobola okuba ng'ekintu si ye yakikoze abantu ne bagezaako kimusibamu naye nga mulimu abantu ayo abasigala bagamba naye ono ng'oza lwaki wali eri nalonzeewo statement ya Wizo ye Wizo eyo famire waginabye sikyakunaaba famire wabula ekinnuma manyi wayize mu bulamu ekisinga okunnuma Dayasi naye nga yabadde mulumba atuuyana buli ddakiika Wizo nza okuba yadde ayinamu ka pressure abo pressure bubeerawo Dayasi yadde atuuyana ensi muyite ey'okusaaga abo pressure bubeerawo kati mbadde ekyakunnyonnyola Federation kyenjagala kale si kyenjagala nsobola okuba nga nze kyenjagala naye nga bosi kye bagenda okukola naye my opinion eri nti nze kyendowooza sijagamba kyenjagala wabula kyendowooza Federation ng'ekibiina as per now according ku ssente ezajja mu kibiina oba eziriwo zaali badde zisobola okusooka okuba nga ziyamba ku bizibu nga bino ne muteekawo ne mugamba nti omuntu omuyimbi yennyini singa aba afudde ffe nga Federation tucontributinga 5 or 10M ku muntu oyo akoze eki ziyambeko ku nteekateeka y'okumuziika biki obubigwa tebikoze eki nti bakimanya nti omuyimbi bw'afa bwawadde nalaba ebitemu ng'azireese oba nalaba ebitemu ng'agamba Federation erina kyegenda owaayo kati ate abeereese oba yagaye bugambi erina aba aleese oyo kakati kyentegeeza katulabe saa zino omuntu bagga nti erina kyegenda owaayo ese owaayo emitwalo 10 oba 2 oba 5 gyebeesobodde lwansonga nti tezirina ki tewaliwo budget tebakiteerawo nti tulina kuwaayo ssente zitya naye wali eri nti omuntu omuyimbi wo oba taata oba maama oba muganda oba aniwo yenna nga muyimbi bw'afa mu bwongo bwe kisooka okugira ne oba tolinamu yadde 10 kuba embeera abantu gye balimu si nnungi kati omuntu wasobola omufaako nagaa naye omuntu tumututte tutya kitegeera kozi nze kyali wange nina kyali wange sijja mwogera linnya yafiirwa maama we wamugamba yafiira ekiruddu va kuwa ekiruddu waliwo aliresen maama we yafa eno egombe yakaalo bakayita namayindo kannamayindo kaalo ketwazika kali gombe eyo namayindo bakayitaani namayindo kiri gombe ekyalo kati mwazisangayo nga nyingi bw'afa gwe gwamanyi bw'afa kyali wange nankubira essimu ku makya saa zaalinga 2 nanga boyi kiri kitya muga afiti nanga okimanyi nti maama agukoze muga nga kibinenge mabegaawo maama abadde mulwadde nga tukimanyi ng'era tubeera mu kuyiriba naga maama kamuteereko biki bamukwasaganye bamujjanjabe muga boyi nga kibi ne mubuuza oliwa nanga no muga kankusange mu dipo nengenda mu kageto ne musanga nanga maama naagukoze naye okimanyi nti ate nze mwana omukulu ne siina yadde 10 kyokka ate
baganda bange bato bange biki basenga waliwo abaagala osooka okugendayo naye sirinamu yadde ki neŋŋamba ne muganda ne boyomanyi kanzije ne mulekayo dakika ttaano nengenda nenjiriba gyenjiriba nensoka zija ne muwa kakyabiri ne mugomanyi abusooka obate bagende then ffe tugatte tulabe ekikola ki ekiddako ne tugatta evening naye n'amaana alinnya n'akola ki kuba yalina osulayo mu lumbe then nga tuziika nkeera nze ne nsigala essite nga nkwasaganya nankubira ku saabiina nanga kati neguliwo agutegedde ati no neza kesi zennyini tewali yadde naye era batunuulidde ani kyokka ate etandikirwako eya layisi yakyameka yakyana naye nga tulina ofuna kesi oba kyataano oba kyankaaga saawa ezi bbiri ezekyo ne mugomayo ekiriwo togwamu maanyi kangatte tujja kugifuna kati in case kyengezaako okulaga nti oyo bw'abeera muyimbi kubeera twagatta kesi ne tugulayo yaana nagattagatta ne tugatta kesi ne tugulayo yaana naye oyo bw'abeera muyimbi nti mu bino ebigira nti nno kesi egaanye wano transport atambuza bano maiti wegenda osula abagenda obeerawo abanywa obuugi enkuze tugenda ogula nti federation weba yagamba nti omuyimbi bw'afa tumuwe miliyoni 2 eyo kesi ebewedde nti kyeze miliyoni 2 zisooka nezisootinga ekyo kesi ebewedde n'abantu okutegekera abantu abo batuula tenti biki kati gano amabuga agasigadde ne gagenda agayamba ku biki n'ekisinga okuluma kwe kukeera ku makya n'ofiirwa kati nga paloti bwe yafudde ng'alina oba abaana oba ng'alina abafamire bamala ofa ne musitwagolinga omuziika ku buli kintu kyonna kyonna nga buli kimu kyakusaba busabi buli kimu kuba si musango gwa famire obutaba na ssente ate si musango gwa mugenzi okitegeera federation tesobola kuteekawo nti olaba ekyo kyoyogedde kituufu but nze ndabyeko mu gundi n'ogamba nno tuguze entebe za munno mu kabi tuguze tenti ebyo byonna bibavunaanyizibwako ng'era buli muyimbi waafa federation baleeta tenti ng'eriko federation n'obutebe nga bafederation kuliko federation of Uganda nga bya munno mu kabi kati andi bayinza okuba bo tebalina bya munno mu kabi nga bo balina bya munno mu kuyimba kuba bw'ofa oba tokyayimba nga bo banno ng'oyimba oba tokyasobola kuyimba tebaba banno kitegeera kyenkola nno bayirawo kyovulamu abayimbi abamu bagamba sijja kugendamu ebyo bintu kubeera ate ekisinga okunuma ku bino ebintu bayirawe era dada saagala bwe baba bakulaze vidiyo eno saagala mufune bubi kyenkola si kyakkuba kibiina kyo oba kkuba gwe wabula kyenkola kyakuba nti nabakuli okumpi oba tebasobola kuwa ideas bwe ziti zino za ideas zosobola otambulirako buli muntu n'agamba nti obukulembeze bw'omusajja bwali ki fit wegenda ku makya tuulanga wuma ogambe nti okuva n'olwaleero ekibiina kisazeewo buli muyimbi afa nga ye muyimbi afudde ng'ekibiina tukwata miliyoni 2 ne tuzimuwa bw'afiirwa omwana tumuwa emitwalo 5 bw'afiirwa maama tumuwa kakadde kati ekyo ne kibeerawo nga kitegeerekese kuba gwe kyolina omanya teri yagenda kwekwata bubi bw'afe olw'ensonga mugenda muwa miliyoni 2 okitegedde teri yagenda kwekwata bubi kitegeeza nti gwe kiteekewo neera nabo bajja kumanya nti atisti ezo obwo obuyambi weebuli n'oli tagenda gamba nti akanfiirwe maama wange bampe miliyoni eyo oba miliyoni 2 teziziikeera okitegedde so kati kyenjagala gwe ekyo gwe bw'okiteekawo kiina we kikuteeka n'omuntu ekifaananyi kisa kyakola ki kyakulabiramu ne wabawo ebintu ebiteetaagisa kubeera ng'omuntu akira ku makya n'abiraba kati ng'ebyo simanyi tunoonyeza kofini zibuze simanyi tunoonya we tutuula wabuze tetulina buugi simanyi obuugi temuli sukaali twasobodde funa buwunga bwokka simanyi ate omulamaiti tugenda gitambuza tutya omuyimbi afe nga balina kwegayirira muzeeyi ali ku kyala alina pickup bamuteekeko okumusuulako gye bagenda omuziika bamugulireyo amafuta kitegeera so imwe nga mmwe bw'oba nga ddala bwagala oteekateeka ekintu kino sijja kitwala nnyo kiwanvu yambage nti mubeere ne fini eyammwe sibe emmotoka yammwe bavugira omuyimbi ebyo biba biwanvu netandika ku kino ekyangu kuba gwe kyolina omumanya teriyo omuntu agenda kwekwata bubi ate good enough abayimbi abali registered by federation kuba ojja kuteekawo kiri ogende nti affe tukwatagana bamemba ne bamemba baterewo ekyo bamemba bo abatajja eyo bamale ebyabwe gye bakola ki naye nga abali naawe balina kubakola ki batambulira fine nyinza obutabatwala mu baana baabwe bazaala oba bazadde baabwe naye bo nga bo mubatwale ng'ensonga enkulu kyabuswavu nnyo nnyo ennaku zino kamera nnyingi abayimbi baswala nnyo
baswala nnyo nosanga omuntu omutuuze ku kyalo ate jjukira abantu kati baasalawo bintu byakulabisa nosanga omutuuze ku kyalo n'agamba ife n'omuyimbi waffe gwe tulina ku kyalo omwana yakakola akayimba ke kamu atuwadde emitwalo 2 naye mmwe abayimbi abakulu muliwa ddala ddala okuyamba ebyaddala nga kiswaza kyokka nga ate abantu mubalaga kuba abayimbi kyemulaga abantu obulamu bwe mutambuliramu bwa bbeeyi kuba abantu ende mwamalo bagamba mwe baba babuukinga mubaba miliyoni 10 miliyoni 5 miliyoni 7 okuba buukinga oli oba ozze ku mukolo oba ogenda wa kati ye agamba omuntu gw'oba wa miliyoni 10 tosobola kukwatako miliyoni n'ogiwa munno afudde ye omuntu kyekimubeera mu muki mu mutwe gwe tolina ngeri gy'omunnyonnyola. Nakirabye wano ku gundi Di Mario bamusibye naye nga baagala kakadde kaabuze. Okitegedde? Ekyo nakyo nakiraga ki? Naye nga producer w'amaanyi. Kaabuze nga abantu bakoledde ennyimba bonna zolo zirimu nga tuva mu lockdown. Ekyo nyinza ogamba bwenti. Ekyo nyinza ogamba nti b'ogamba okumuwa akakadde bakugamba watukolera oluyimba tukola ki? Tusasula. Musa ekyo tokyogera. Mmanyi embeera bonna gye bayitamu kabaye ba producer. Naye gwe kyolina omanya omuyimbi kweyo ensonga y'omuntu ng'oyo ng'asibiddwa. Kati tuddeyo tubale kiki walina omusasula omanye nti oluyimba lwe yakola n'esente walina omusasula. Tukumanye nti akyakubanja. Anti kaddaasi olaba. Wano eno. Anti olaba ekyo kyoyogedde kituufu osobola okukkiriza. Singa tuddayo ne tubala. Okimanyi ba producer bakyabanja abayimbi. Bakyababanja. Kati omuntu yenna akyogera ntandika okudawutinga entegeera. Nenti ddaasi omanyi lwaki nze ekyo wengambira nti kati abo ba producer tosooka n'obaleka. Tebayamba bayimbi bannaabwe. Bwe bakola zi collab. Bwe batuula ne bakubaganya ebirowoozo. N'amugamba ekyo ky'oyimba si kituufu. Obudde bonna bwakona ako nedda kiwayimbye. Amuga kati bwe omanyi ky'oba okola. Oluyimba walukoze ne lubulamu naye style gye wayimbye nungi naye n'oluyimba lwe nawandiika naye lwa kidansolo bw'ekityo jangu tulabe n'alumuwandikira n'alumuwono n'aluyimba nefuuka yiti nekuba n'owozazi wamuwa emitwalo 5 naye ate n'atafaayo ku mbeera muyimbi y'omunne gy'ayitamu. Kitegeeza nti abantu b'oyogerako beefaako bokka. Musajja baamuleta mu kkooti ne bamuzza nayo kakadde ng'abuliddwa n'amweyimirira. Nze kyenjagala dada wamu okole ne federation yo waliwo ebintu byolina okugonjoola bobanga ddala gwatwala abayimbi era yabatwala tuyinza gamba oba ddala nga anti ebintu bino byanjawulo oyinza obba musibako ebintu bino byanjawulo daasi waliwo okufuga n'okulembera okitegeera kakati omuntu akulembera y'ono ye taata abeera ewaka n'abagamba eggulo mwalidde ki? Dadi mami twalidde ennyama. Leero mwagala kulya ki? Ti dadi twagala kulya nkoko oba twagala kulya bijanjaalo. Ate afuga yaliwo. Afuga yono agamba nalesa akasawo ka kawunga kilo 5 leeta ne kilo 2 ez'ebijanjaalo. Mwezi mulamba muli okwo. Ezo 15 zigenda gulako amanda n'ebisiika. Natambula n'agenda. Kitegeeza nti ye buli lunaku ekimuli mu mutwe aleke 15. Babeera nabe waka tabawa kyakusalawo kiki baagala kukola ki? Kulya. Balya kye kyakoze eki. Kyagambye. Bw'agamba nti no kati kawunga keeko. Paka we kaggwawo. Ate we kaggwawo era akkirizibwa ottekawo akalala. Ne mutambulira ku ekyo. Tewaliwo kuteesa tewali ki. Omuntu omufuzi ye muntu gwokera ku makya n'omugo omwana yasudde engatto. Naga gwenno n'abaana we bamulooza sente zakwono n'atambuza ebigere. Kati ye obwongo bwe ne butamuweereza nti omwana omuto abeera muki? Muto. Okusuula engatto tagisuula nti ayagala. Agisuula olw'emyaka gye. Nti ki? Kuba naye bwe yali mu egyo emyaka naye yasuulanga naye baana batabijjukira. Kati bano musuuza wabeera nga ddala mukulembeze nga si mufuzi nga mukulembeze. Abakulembeze batambulira ku ideas ze bajja ku bantu abalala. Abakulembeze batambulira ku byakulabirako. Nti abayina byalaba n'abyegombo bireetawa. Kyovula nti Amini kye yalinanga nti buli kye yalabanga yakyagalanga ewuwe. Kati musuuza wabeera nga mukulembeze alina kubeera ku bintu byakulabirako. Nakira ku matya nagaaka kati nze department ntwala y'abayimbi. Mu buli mbeera yonna koyagale kogaane nze omuyimbi wabeera mu mbeera bweti mbeera naye
tuyimirira wamu. Abayimbi abo be bantu abamanya abantu be babeera nabo. Kafeero oyakola oluyimba bwe yagambira njagala kuddayo e Bukunja. Bwe yamanya nti addayo mu kibu e Bukunja mu kyalo eno kiganye e Kampala, teyamanya nti agenda kuddayo kuziikibwayo. Ye yali amanya agenda kuddayo e Bukunja soka atuula abeereyo. Era n'alonda mu mikwano gye yagamba n'oyo Senkubuge. Namugaa Senkubuge mujjanga ne mundabako mbadde muntu wammwe. Kati mu mbeera eyo yonna nti abayimbi bamanyi ne bannaabwe nti wakiri akuyimbako mu luyimba nagge owaayi. Oyitangayo kunombuuza kyokka ate bwe bafa bali babalanga bannaabwe tebakitwala tibbo tebabitwala nga nsonga. Akitwala nti omuntu nti ki tebadde nnyo nsonga. Kati omuyimbi natukate Kafeero mwana oluyimba yakola oluyimba n'agamba nti mu maaso ga ssebo nja kutuuka oba ntya nze atalina yadde kyennina. Ngalaga byabadde akolerera e Kampala byonna talina kyalina musajja wattu kati embeera emunyigiriza kadde wa mu kyalo. Kikulaga kuviirana ku bayimbi bedda nti omuntu asomberawo nga talina ssente naate oba olina omubeererawo. Kinnuma olwaleero Musuuza gwa Federation babadde mu nteekateeka ezizuukula Kafeero tolina kyonyega. Yeebaziza Balamu kumwebaza olwo kye yanyeze. Yenyeza anti yogambe tolina kye bamubuuzizza owaye gwafuga abayimbi tulabye Kafeero bamuzira nga ngenda kwebaza nnyo omukulu Balamu agenda mwebaza nti bazikudde Kafeero nti ebintu bino abikutte kintu kikulu biterere ezenkayana ziveewo. Omanyi oluyimba lwa Kafeero lwe bayita Musayi gwange nsaba tooge era buli omu alulifaalingako sawa zino. Mu luyimba olwo ebimu Kafeero kwe yali alaga yamanya nti embeera bwe tejja kubaawo. Kyova olaba abayimbi bedda abo baali balanze era nga balaguzi. Embeera bweti bwe yamanya nti ejja kubaawo n'agikolera oluyimba olwo. Omanyi ye meseji ze zonna zijjudde mu nnyimba ze. Bakola oluyimba olwo ye yali ategeeza famire ye eya taata we ono waawano wansi ono bamuyitaani oyo waawa omwogo muti. Kati ng'alaba nti baali already baawukanye nnyo kati ng'agala baddemu batuule wamu boogere. Era n'agamba nti mu kwogera kwabwe balonze omwezi gwa Kasambula. Omwezi gwa Kasambula ogumanyi gwe gw'omusanvu. Era n'agamba nti mu nnaku zaalwo 11 n'agamba nti bwe tuba tugenze nga tuli mu kyalo mwannyina n'amuwa omulimu gw'okutyaba enku. Alina muganda we mulaba bamuyita Kitatta n'amuguwa omulimu gw'okuyigga ensolo n'agamba yajja kuweesa ekita ky'obucu. Kati buli omu n'alaga nti bwe tunaaba mukuma ate n'abagamba nti bwe muba muzze temulekangayo abaana nti bonna bw'obaleeta abaana bonna ne babeerawo kituleetera okumanyagana. Bonna ne bakola ki omwana oyo lwakuba nti nno bale saagala nagendayo nnyo n'omwana oyo simanyi Swazi bikoze bityo problem. Kale katumalisiibula abantu tumalirewa nga sinnabasiibula omuntu ajja kusigala ng'abuuza Swazi eproblem nti ekisumbuwa omwana oyo Swazi Kafeero alina oluyimba lwe yayimba n'agamba nti Simon Peter ne Swazi Niga. Swazi Niga yali ayimbako oyo omwana we ng'alaga nti obwana bw'obuto anaabuleka atya. Naye Swazi ye kyalaga alingaga nti Simon Peter ye Kafeero teyamuyimba kuba ye tanyega mu bintu bya kutyoboola taata waabwe. Naye ono afuuse pulobulemu buli wamu yeye taata amufudde wuwe yekka amazeeko emirembe bamuziikudde enteekateeka zaabwe kati za kumuteeka mu museum ebitundu bye ebimu kitegeeza tagenda kutereera nga wa bitundu mu ntaana gy'ali. Nensiibula abatulaba ku The Truth Media. Kafeero omu ku bayimbi bange kuba Kafeero ye nnamba emu wange rediyo ye 2 so kyannaku nnyo okuba nti ali mu mbeera bw'etyo. Amiina. Tunaddamu omulundi oguddako mweraba.